Ssentebe w'ekyalo Butege Nsago mu disitulikiti ya Wakiso ng'ono ye Kakeeto Frank atabukidde abatuuze abakyeremye okugondera amateeka agayisibwa Pulezidenti Museveni naddala abo batalina bifo wanaabirwa ngalo. Bano babuzeewo katono abayiseemu embooko nga n'amaduuka agamu agaggadde okutuusa nga bafunye obudomola obukozesebwa mu kunaaba engalo. Obwedda buli watuuka ng'abuuza akadomola akanaaba mu ngalo sako ne sabbuuni era nga abeekwasa nti obwedda tebalina sabbuuni amubagabidde nga babakubiriza okunaaba mu ngalo sako n'okubasomesa engeri entuufu ey'okunaabamu engalo. Kibalina akadomola k'amazzi sabbuuni mbawadde nebaganya okugula tolina akadomola k'amazzi amusomesa. Ono takomye ku batuuze n'abamaduuka bokka ng'atabukidde n'abadde mu mmotoka ezitika emigugu basanze nga balimu basatu nga bakira bano obwedda abayimiriza n'abalagira okufulumyamu omu nga bwawera nsiwa kukkiriza abantu kusaasaanya kirwadde kya COVID-19. Abatuuze bazizza ssentebe waabwe olw'okubeera ekyokulabirako mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 era ne basaba abakulembeze abalala okumulabirako. Abatuuze basse mu mpola ebigambiddwa abakulembeze baabwe. Tutaasa bulamu bwaffe. Batugambye tunaabire ddala mpaka eno yonna ate tubugume n'okubugwa n'owulire nga obuguumirira obulwadde bufuumire ddala. Abakulembeze abalala babire ku ono omukulembeze omulungi atuwadde atutaasiza obula tajja fuga bafu atugafuga ffe balamu bonna bulepeze gwe naye noono wetusinga okwagala nti nno atuyambye nnyo n'abalala balabire ku ono ne bassentebe abalala bakole bwe bati nga kyemaani bwakoze okubeerera mu bantu baabwe be bakulembera. Ye ssentebe Kakeeta wanjagidde abakulembeze abamusingako okudduukirira abantu be kubanga bali mu mbeera mbi ddala nga naye takyalina busobozi bubeezaawo kyalo kyonna. Bampita kati Kolono Kofi nga ni Tata Bobi Wine densa ba MP mukulu Sematimba jatuyambe katuwe ku buyambi n'ekyalo abantu badaga Matya Lwanga bwanika nyatyo ku buyambi neyawe Kajjansa ni kanso mwami byekwanso nyatyo ku buyambi omuntu yenna ogambo ne abantu bali byeno ku kyalo nange kati nze ndabika nange mpwedde mujagala ku buyambi kaba kati ono omuyimbi ono simuyani ono fulu nika bamwa milioni 6. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.